Mulungi eyekumira ku munnyo nkulamusaako nti
yasoma. Yes, asobola omuwa revelations. Naye to remind him nti Katonda wo kino. Ate waliwo ebintu ebimu byotajja kumanya paka ng'ogisomye. Tosobola. Kati omwana mu nsi gye tulimu eringa bw'onojja mu Uganda, nkuba wakafaananya omuzungu azze mu Uganda nga tewali road signs, bavudde mu nsi ezirimu road signs, GPS, biki ng'ogenze mu nsi okutta oluguudo, kuba akafaananya oluguudo lw'otamanyi nga bagambye kati luvugeko oyina gy'olaga naye nga tomanyi naawe. Gy'olaga omanyiyo naye otuukayo otya tomanyiyo. Kati ye mwana omuto ali mu nsi amanyi gy'alaga, agamba njagala genda mu ggulu, njagala kubeera dokita, njagala kubeera kino, amanyi alina ekifaananyi ekyo. Kati wano wakati okutuukayo yeetaaga GPS, yeetaaga road signs, ebyo byonna biri bibiriko. Katonda yagenda omubuli engeri gy'atambuzaamu obulamu nti kati yita wano, kola bw'oti, tokola bw'oti. Buno obubonero bw'oku nguudo bwe butulaga nti amaaso waliwo hampu, go slow. Waliwo abakola ku luguudo, go slow. Kati ye Bible. Abaana tubasomese Katonda. Tugenda wumulamu katini, tovaawo, tukomawo. Weebale nnyo okubeera ng'okya
bisaawa berenga ya indisciplined wadde cases. wooli onoomuwa fees onoomuwa pocket money onoomuwa buli kimu naye ali indisciplined buli kimu mami era ajja kusasula fees gwefunamu akafaananyi nga nawe tumurelatingira ebintu bya bulijjo nga bwe tuli nga bw'oli in fact abagamba omuzadde katonda w'oku nsi nga bw'oli n'omwana oyo muwe ekifaananyi kyekimu alina paati ey'okuzannya olina paati ey'okuzannya sasula school fee
bangi benkuza nga sinze yabasindika. Era osobokera n'ogamba nze omwana wange yannemangu kyaye nguzaalukuse, I'll take on the responsibility. Ne siribeera yamusindika. Follow me. Kati ekyamama kikujjukiza obuna. I'll make you came later. You first followed. Kati omukristaayo lwana nnyo osigale ng'okyagoberera Kristo, omulimu gwe ogukole ng'oli mu kristaayo. Tokukola ng'oyonoona ate. Kyova olaba omusumba bajjagamba arepinze, asiyaze, abbye, akoze eki. Kati omulimu gwa Mukama agukola naye takyayagala mugoberera. Olwaki omulimu gwa Mukama agusigala agukola gumuwa status. When you're a Christian, you have that status ekuweesa ekitiibwa mu nsi yonna. Waliwo kagundi ka meme ka comedy katambula nnyo, I think omuntu yali akalabyeko oba akawuliddeko, akadonki ebbiri zaali ziyita mu kibuga Yerusalemu. Emu neebuuza ginne waayo ng'abantu tebaliiwo okuleekaanira nga luli we twalaba nga bakuleekaanira, baakwalirira engoye n'agamba without Christ I'm nothing. Baakubira endogoyi enduulu kubanga kwaliko Kristo ku yo. Naye we yayitawo nga taliiko. Kyova olaba abasinga baganye okuta emirimu gya Mukama wadde tebakyamugoberera kubanga kibawa status. Waliwo bye bafunamu nga bakola emirimu gye ne basuula okukkiriza ate. Without Christ you are nothing. Kopate eweesa nnyo k'ekitiibwa oba ekuweesa ekitiibwa, leka bakeere abalogo bagambe Katonda we akola. Musiibe bulungi, mweraba.